Kalisolisa wa government Irene Mulyagonje akwasizza Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga alipoota y'ebyavudde mu kunoonyereza ku University y'e Kyambogo ng'agimukwasiza ku chambers za Speaker ku Parliament. Parliament yawa office ya Kalisolisa olukusa okunoonyereza mu ngeri y'enjawulo ku University y'e Kyambogo oluvannyuma lw'emivuyo egyaviirako n'abayizi okwekalakaasa ssaako okwekubira endulu mu Parliament olw'ebyali tebigenda bulungi. Full professors tebalina okuggyako acting vice chancellor kati ye full professor gwe balina. Kati bw'oba nga tolina ba professor tosobola kusomesa abantu kufuna masters era tosobola kusomesa abantu kufuna bwa PhD. Ekitegeeza mu institution eyo tosobola kuyigiriza abantu kuva ku ddaala erisooka okutuuka ku ddaala erisembayo erya PhD. Okunoonyereza okuwoleddwayo kulaze nti University ejjudde emivuyo omuli abagikulira okukkiriza abayizi abaagwa okutikkirwa n'okuweebwa ebifo okusomesa ku University eno nga bano bayambibwa abakulu. Ekyenguzi twakizuula mu kusoloza fees n'okuyingiza abayizi mu University. Waliwo abayizi ababadde bayingira e Kyambogo nga tebayise mu makubo matuufu naye ne bayingira ne basoma ne bafuluma n'okufuluma nga bafunye degree naye nga tebali registered. Kati bw'oba toli registered okusoloza fees ne kuzibuwala. Auditor General yafulumya report ng'etubuulira ssente zibuze mu kulemererwa okuregisteringa abayizi abayingira mu University. Okunoonyereza era kulaze okukozesa obubi w'ofiisi nga kino kikolebwa abakulembera University eno omuli n'abasomesa okupangisa abayizi amayumba agalina okubeera agaabwe n'ebirala. Kalisolisa era azudde obuli bw'enguzi n'akuba n'ebituli mu bakulembera University eno ng'agamba nti abasinga tebalina busobozi bumala okugikulembera nga kyekimu ku bizze bivaako abayizi okwekalakaasa ng'olutakoma. Mu bazuuliddwa nga tebalina busobozi kubeera mu bifo bya bukulembeze ku University eno kuliko akulira abayizi, omuwandiisi wa University, academic registrar wa University, baasa n'abalala. Eno era eraze nga buwazi wabawo engeri marks z'abayizi gye zikyusibwamu nakyo kye bagambye nti kimu ku biviirako okwekalakaasa. Ensonga eziri e Kyambogo tezikwatagana na muntu omu oba babiri, zikwatagana n'ekitongole kyonna nga University ne bwe kifugibwa. Weewaawo twazuulayo ensonga ezikwata ku abantu kinnoomu. Bawadde Parliament amagezi ekyuse mu tteeka erirambika engeri abakulembera University gye balondebwamu kubanga kyandibanga kye kiviirako embererezi. Naye ng'ekisinga obukulu kuddaabulula tteeka erikwata ku University. Speaker Rebecca Kadaga akkiriziganyiza na lipoota eno n'asuubiza okugiwa ababaka bagitunulemu mu bwangu. I think we need to look at the entire education system. I think this law is no longer adequate. Rachel Nakasi ne John Matobe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.